بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة الأحقاف. الله سبحانه وتعالى مسورة منو atutegeeza ng'agamba bw'ati bismillahir rahmanir rahim hamim. Allah subhanahu wa ta'ala yayitandisa n'ennyukuta ez'ensirifu nga yamanyi ekyama ekizirimu. Allahu a'lam bimuradihi bihi. Allah yamanyi lwaki yatandika essuula eno n'ennyukuta ez'ensirifu. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tanzilul kitabi min Allah. Ekitabo kino Qur'ani temubeerangako okubuusabuusa ne mugamba nti nabbi ye yakiyiiza kyassibwa busibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala al-azizu yowamaanyi atawangulwa al-hakimu Allah subhanahu wa ta'ala atakola nsobi mu byonna by'aba akoze. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض تتواكل القرننسي وما بينهما نبيري وكتياو nganawe mwoli mubiri wakati illo kujjako bil haqqi nga waliwo ensonga ey'obuvunanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala jiyatunyonyola mu aya endala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saakola amajinni n'abantu okujjako nga mbikola okubeera nti banneesinze. Ma uridu minhum min rizqi, sina kyenjagala babeere nga bangabira. Wama uridu an yut'imun, tebangabirira ate saagala bandiise. Allah subhanahu wa ta'ala talina bwetaavu gye tuli wabula ffe tulina obwetaavu gy'ali. Wa ajalin musamma, buli kintu kyonna kye yakola mu ggulu n'ensi yakiteekako ebiseera ebigere. Kebeera ensi eno essaawa yayo ejja kutuuka esaanewo, kalibeera eggulu essaawa ejja kutuuka lisaanewo, koobeera eggwe ali wakati w'ensi n'eggulu ojja kutuuka obudde bwo buggweko. Wallahu walladhina kafaru, naye abatakkirizanga ebiseera byabwe binaaba biweddeko. Amma unziru, ku ebyo birabika nti babatiisa nabyo, mu'ridun, babikuba amabega. Naye essaawa yaabwe bweneggwako bajja kubeera nga bakinyonnyoka nti tebaali batuufu ku ekyo kye baakola okukuba amabega ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل باgambi أرأيتم njagala bumbulire ما تدعون بمسنزا من دون الله atali Allah. Aruni mundagiyo madha khalaqu min al-ardi, kiki batonda mu nsi abo be musinza. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta okusomooza kweri abasinza ebitonde ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba nti kale mwali bisinzizza, naye kiki kye muyinza okulagawo nti mubisinza olw'okubeera nti bye byatonda eggulu, mubisinza nti bye byatonda ensi, mubisinza nti bye byatonda kintu gundi, munteetereyo ekintu kimu muno mu nsi ebyo bye musinza nga ddala mukakasa nti bye byatonda ekintu ekyo. Am oba sekyo nga mwe mulowooza lahum shirikun fi samawati, bayina emirimu gye baakola ne Katonda nga nayo jjo giri mu bbanga eyo, bwe kibeera nga gye giri mumbuulireyooko mulimu ki Allah subhanahu wa ta'ala gwakola ng'agukola n'ebyo bye musinza nga singa biba tebiriiwo tasobola kwemalirira kubeera ng'akola kintu ekyo. Utuni bikitaabin min qabli hadha, mundeetereyo ekitabo kyonna ekirimu wolokosa oyo gwe mubeera nga muwolokosa naye nti ebintu bino bikola wamu ne Katonda emirimu. Min qabli hadha, nga si Qur'ani eno ekyakkanga kyekyasooka Qur'ani eno. Muleeteyo ekitabo kyonna ekirabika nti nno Qur'ani yali tennajja, nga mwe mukiina mwe mujja obukakafu obulaga nti mulina okusinza ebintu ebitali Allah, kubeera nga mu nsi muno bye byakola ne Allah omulimu gundi, oba
bye bikola ne Allah omulimu gundi mu ggulu eyo nga ddala mu butuufu biba tebimuyambyeko, Allah subhanahu wa ta'ala talina busobozi busobola kutonda kintu ekyo. Awo oba ekyo nga temuyina kitabo kimuyinza kundeetera ekyaliwo nga Qur'ani tennabeerawo mwe mujja bwino oyo, atharatin min ilmin, mundeetereyo ebyennono naye nga mubijja kumanya bye munonooza, nti ebintu ebyo tubinonooza olw'okubeera nti baatugamba nti obukakafu bwakakata ne bulaga nti nekintu gundi ne gundi kyekimu ku byakola Allah subhanahu wa ta'ala naye omulimu gundi. In kuntum sadiqin, ne mubeera nga mwogera mazima, mugendeyo mu bintu ebyennono ebyannamaddala nga birina bwina amala, oba ekitabo ekyaliwo nga Qur'an tennajja nga bikakasa nti ebintu ebisinzibwa ebitali Allah birina omulimu gwe byakola ne Allah, nga singa tebyamuyambako Allah subhanahu wa ta'ala yali tasobola kubeera ng'akola ekintu ekyo. Muleeta ekitabo ekyaliwo nga Qur'an tennajja, oba ekintu kyonna ekyonnono mu kinonooze naye nga kiriko obwesimbu obwannamaddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola n'ebintu ebyo, ekintu kyonna nga ddala mu butuufu ilmu eyo emala okubeera ng'ematizaawulira. In kuntum sadiqin, bwe mubanga mwogera mazima. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل أن يسنغو كبوم بزي ممن يدعو من دون الله, okusingo yasinze kitali Allah, man la yastajibu lahu, ng'ate kisobola na kubeera nti kimwanukula singa abeera ng'abadde akisabye, singa abeera ng'abadde alina kyakisabye tekisobola kubeera nga kimwanukula ku ekyo kyasabye ila yaumil qiyama, okutuukira ddala mu lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wahum, n'ebyo ebisabibwa an du'aihim, ku dduwa ze babisaba, ku kusaba kwabwe kwe boolekeza eri ebintu ebyo ghafilun, byo kennyini bambi tebisobola kubeera nga bituukiriza okwanukula kwabyo eri ebyo bisabiddwa, bigayaavu ku ekyo, tebirina maanyi ku ekyo ekiba kibisabiddwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti muli balyazaamaanyi nnyo, era teri abasinga abantu abasinza ebitali Allah nga musinza ebitasobola kubeera nti bibaanukula, so nga ate bambi nabyo tebirina busobozi, bigayaavu ku ebyo bimwe bye mwogera era bye mubeera nga mubisaba biba bakolere. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس, abantu bwe balibeera nga Allah bakuŋŋaanyizza ku lunaku lw'enkomerero n'abireeta nammwe n'abaleeta ebyo bye musinza, kanu lahum a'da'an, bigenda kubeera nga birabe nnyo eri abantu abo ababisinza nga bintu bibeegaanira mu maaso ga Allah. Wakanu bi'ibadatihim kafirin, bagenda kubeera nga kukubeera nti baali nga babisinza byo bigenda kubeegaana nga bali mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, era bibabeerere nga bya bulabe gye bali, kubeera nti bigenda kubalumiriza nti ebintu ebyo byasinzibwa mu bukyamu, si bye byali birina okusinzibwa. Abantu Allah yabawa amagezi n'abawa okwogera, singa byali bisobola okwogera byali bagambye nti muli ku kikyamu, naye Allah subhanahu wa ta'ala amagezi n'okutegeera yagawa abantu, ate ne babeera nga basinzi bitategeera, bigenda kubeera nga bitufuukidde ekizibu. Ffe abaabisinzanga bigenda kubeera nga birabe nnyo gye tuli, kuba bigenda kufulumiriza tuswale mu maaso ga Allah. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم, abantu abo singa baba basomeddwa kubo ayatuna, amateeka gaffe, bayinatin, agannyonnyola obunnyonnyofu obw'enkukunala, omuntu ategeera akatono n'ategeera ekinene nga basobola okubitegeera kyenkanyi. قال الذين كفروا, abatakkiriza biddiramu nga babalaata nga bagamba lilhaqqi, ku mazima agabaga basomeddwa, lamma jaahum, nga gamaze okubatuukako amazima ago ne bagabasomera bulungi, bagamba nga bali mu kuzannya n'okujiriga, hadha sihrun mubin, lino nno ddogo lya lwatu, lino ddogo lya Muhammad lyatuleetedde erirabikirawo
eryenkukunala eritegeera buli muntu yenna yali yeyambisizza ku ddogo alaba bulabi nti Muhammad byaleese eddogo eritegeerekeko obulungi buli muntu. am yaquluna iftarah qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min Allahi shay'an huwa a'lamu bima tufiduna fihi كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. am yaquluna nandi ky'abantu bagenda ne boogera ekibaganya okukkiriza Qur'ani iftarahu nti nabbi Muhammad yayiyanjiye ayagala kubafera nayo bufezi nga ebintu yabyeyeyiza alyoka abagambe nti biva eri Allah kulubagambe iniftaraytuhu singa mbeera nga nayiyanjiye fala tamlikuna li min Allahi shay'an temuyina ke muyinza kubeera nga mujja kungasa kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba ayagadde okunkola nga anyiza olw'okumuwaayiriza huwa a'lamu Allah yasinga okumanya bima tufiduna fihi ebyo byonna bye mbeera nga muyingiramu mu byo nga mubyogera lunye nga munjerega. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ebintu byonna bye mwogera ku Qur'ani eno bye mwogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga muri mu kumujeregerera muri mulwale kafa bihi shahidan Allah male kwekyo ekyokubeera nti Qur'ani yava gyali kubulwa nabbi bwanga akimale okubeera nti ye mujulizi baini wa bainakum ali wakati wange ne wakati wammwe ye yampaako obujulizi nti ndi nabbi wa mazima wa huwa al-ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yemsonyi era omusasizi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe munene nyajja kubasonyiwa ate abasasire aleke okubavunaana naye bwe munaagaana ajja kubabonereza. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل bagambe ما كنت بدعا سيرم بيا من الرسل مبatume ababaka bansooka wodda sinze asooso kujja mubimanye ebyafaayo ebyakulembera nti siri mubaka omupya wama adiri ma yufalu bi simanyi Allah subhanahu wa ta'ala kyayinza kunkola mu bulamu buno obwensi oba abantu bange Allah subhanahu wa ta'ala kikyagenda kubakola simanyi Allah kyayinza kunkola ku bulamu buno obwensi wama yufalu bi wala bikum simanyi Allah subhanahu wa ta'ala kyayinza kubakola muno ku bulamu obwensi oba munanzitanze Allah subhanahu wa ta'ala simanyi oba munangoba mu kibuga Makka ekyo nakyo sikimanyi wala bikum nammwe simanyi oba Allah subhanahu wa ta'ala anabatuusaako ebizibu nga bwe yabibatuusaako mu ntalo ezitali zimu ebyo byonna simanyi mulinde ekijja nange nja kulinda Allah subhanahu wa ta'ala engeri gyajja okuntaasamu kubanga yaŋŋamba nti wallahu yasimuka minan nas Allah ajja kukutaasa obubi bwonna obuva eri abantu. In attabi'u nze sijja kugoberera illa okujja kuŋŋenda kusigala nga ngoberera ma yuha ilayya obubaka obutumibwa gye ndi okuva eri Allah nga Jibuliru abuleese wama ana era sirinze illa nadhiru mubin okujjako ndi omutiiso ow'olwatu ayagala akkirize atayagala awakanye. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل bagambe أرأيتم جagala mumbulire in kana min indillah Qur'ani noddala singe banga yavawa Allah wa kafartum bihi namwe ne mujiwakanyiza ddala nti ddala siyavawa Allah ne mugamba nti nayiyanjiye wa shahida shahidun min bani Israila ne wavaayo omujulizi ajulira nga ava mu Bayisirayiri ala mithlihi nti Qur'ani eno eyina ebigifaanana bingi nnyo mu bitabo ebyakulemberera Allah yagiranga mu Tawuleti ne mu Njiri fa amana nakkiriza wastakbartum ng'ate mmwe musigadde mwekuluntaza ne mugaana okukkiriza. Mumbuulire omuntu singa ava mu mmwe Abayisirayiri n'agiwaako obujulizi nti Qur'ani eno waliyo ebitabo ebigifaanana simpya ekitabo kino kivudde eriwa Allah kifaanagana n'ekya Musa n'ekya Isa era mwalimu abaasiramuka mu basajja abaali nga bagoberezi ba Musa nga Abdullah ibn Salam yasiramuka n'abeera nga akakasizza nti Qur'ani eno nze nkikakasizza kitabo ekivudde eri Allah efaananira ddala ne Tawuleti bulijjo gye tusoma ng'era Allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola ebyafaayo byammwe ng'abakkiriza nti Muhammadu Rasulullah
والذين آمنوا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل byonneebi bakwatako ng'abakkiriza baabitubuulira dda mu tawureeti ne mu injiri baaboogerako abasajja abaaliwo ku budde obwo bakkiriza nabbi n'abagamba mumbuulire singa ekitabo kino kiva eri Allah nga mmwe mukiwakanyiza ate ne muvaamu mumwe omusajja naawe obujulizi nti Qur'ani eno efaananira ddala ebitabo biri ebyakulemberera ffe tugikkiriza mwe mugaana ne mwekuluntaza inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah tajja kulungamya abantu abalabika nti bali az'amaanyi nga mmwe muganye buganyi naye ng'amazima munnammwe abavudde munaasira mukaaga babuulidde nti Qur'ani kitabu si kipya kiina bikifaanana era ne nabbi ono si mupya ayina abamufaanana naye mwe muli bali az'amaanyi Allah baatayinza kuwa kulungama. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا بغامبا بتكرز للذين آمنوا بغامبا بكرزا لو كان خيرا سنغ القرآن يلموا akalungi masabakuna ilaihi tewali yali kutukulembedde kubeera nti atusooka okukkiriza ebigirimu kubanga baali nga bakimanyi nti biringa ebyobusuubuzi buli awaliddirwe efuna be basookawo nti singa ne Qur'ani eno yalimu akalungi abanaku tebaali badde nga be bagitusookako ffe twali badde abagagga nga ffe tugisookako wa idh lam yahtadu bihi kale nga bwe baganya okubeera nti baluŋŋama bategeere ebiki ebigirimu tebasobodde kuluŋŋama kubeera nti bagitegeera nti mazima agaava eri Allah subhanahu wa ta'ala kati balaba nti nga bwe balimye okubeera nti bagitegeerera tebagyeyunidde ekitegeeza ku sayidi yaabwe nti teriimu kalungi fasayakuluuna era batuuse n'okugamba nti hatha ifkun qadim bino nno bigambo byadda ebyobulimba. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله كتاب موسى سونغا تبachmanyi bulungi nti nga tennajja waliyo ekitabu kya Musa imaman nga kyekikutte omumuli okubeera nga kimulisiza abantu wa rahmatan nga kyekyalimu okusaasira kwa Allah wa hadha kitabun na kino ekitabu kyaffe Qur'ani musaddiqun kikakasa bulungi ebyaliwo ebya Musa ne Injiri n'ebirala lisanan arabiyyan tukireese nga kyo kiri mu lulimi Oluwarabu liyundhira nabbi abeere nga atiisa alladhina zalamu abasamize b'obudde obwo wabashiri almuhsinina sanyusa abaneeyisa obulungi ne bava mu busamise ne babeera nga bakkiriza obusiraamu obulungi Allah bw'aleeseera bw'abaagaliza. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا مزما بابانtu abasazeewo ne bagamba nga bavudde mu busamize rabbuna Allah omulezi waffe okuva leero tuvudde mu masanamu kati ye mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala gwe tugenda okusinza thumma istaqaamu oluvannyuma ne batereera ku mateeka ga Allah nga baagaagala fala khawfun alayhim tebagenda kubeera nga bafuna okutya kuba omuseewa y'okufa tebagenda kubeera nga bafuna entiisa egwa ku balala ebeera mu kufa wala hum yahzanuuna ate tebagenda kunakuwalira byo bebalese nabo bebalese kuno ku nsi bagenda kubeera nga balina essanyu olw'okubeera nti bagenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe babadde baluubirira buli kaseera nga bakola ebyo byayagala agenda abasasula ejjana. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة abantu abo ababeera nga bakkiriza Allah ne batereera ku mugendo Allah gw'ayagala bagenda okuwonya okubeera nga beeraliikirira n'ennaku n'okutya mu ssaawa y'okufa. Allah agambye ulaika ashabul jannati abo be bagenda okuyingira ejjana khalidina fiha mwe balibeera emirembe n'emirembe jazaan nga yempeera begenda okubaweebwa ku lunaku olwo bima kaanu ya'maluuna okusinziira ku ebyo bye baakola Allah n'abisiima nabo n'abasiima kubanga basiima Allah n'enteekateeka ye yonna gye yabateekerateekera. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wawassayna al-insana twakutira omuntu biwalidayhi abeerenga ayisa bulungi bakadde be bombiriri maama ne taata ihsanan abayise bulungi nnyo mu ngeri zonna hamalatuhu ummuhu naddala tunuulira maama we yamusitulira kurwahan ku bugubi wawad'atuhu nga n'okuzaalibwako omwana oyo kurwahan kwayita mu bugubi. Allah subhanahu wa ta'ala maama amuyisa mu bugubi mu kisaawa y'okubeera nti akusitudde mu lubuto akyawa byala yayagala n'alya ebintu gwe by'otasobola kulya n'anywa ebintu by'otasobola kunywa anywa ebiseerera anywa ebikaawa anywa ebintu byonna ebirabika nti gwobeera mu lubuto ng'oli mirembe yadde ye nga tebimuwoomedde akyawa ab'emikwano n'abeera ng'akyawa ebifo ebimu n'abeera byonna olubuto nga lumukyayisiza ebintu ne lumwoyesa ebintu by'atasobola kwoyanga atali lubuto. wawad'atuhu ate essaawa y'okuzaala bw'eba etuuse kurhan wabaawo obukulumu obujiji. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta essaawa eyo ng'erimu obulumi naye maama n'abugumira obeere ng'ovaayo ng'oli mulamu n'atakutuulira okubeera ng'omenyeka oba ofa. wa hamluhu atejjukira ng'amaze okuzaala alina okusitula. wa fiswaluhu atejjukira alina okukuyonsa akujje ku mabeere 30 shaharan gy'emyezi 30 okukuyonsa n'okusitula okubeera nga olubuto lwo hamluhu wa fiswaluhu okumusitula mu lubuto n'okumuyonsa emyaka 2 30 shaharan gy'emyezi. Allah yabala emyezi 30 omuntu okumusitula mu lubuto n'okubeera nga bamuyonsa okutuuka okumujja ku mabeere yamubalira emyezi 30 ekitegeeza nti bw'ayonsebwa emyezi 24 waba wasigaddewo emyezi 6 egyo gy'abeera ng'ali mu lubuto. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amuteeka mu lubuto n'abeera ng'abamuyonseza emyaka 2 Allah n'amubalira bonna saavisi eyo ng'emala emyezi 30 hatta okutuusa omwana oyo mutunuulira omulabe. awo wonna maama ayita naawe mu kaseerezi ojja omwonoonera ebintu bye ojja akutegula abeera ng'akuyisa mu buli kyonna akutaasa buli kyonna ekiyinza okukosa obulamu bwo. maama oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa enkizo nnene okusinga ku taata. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wali oyisizza bulungi bakadde bo hatta okutuusa idha balaga ashuddahu singa omwana atuuka mu myaka gye egy'obuvubuka myaka 34 hatta idha balaga okutuusa bw'abeera ng'atuuse ashuddahu mu myaka gye egy'obuvubuka emyaka 30-40 wabalaga 40 sanatan wuyo omuvubuka agenza atolontosa atuuse emyaka 40 qala rabbi atuuka ekiseera ng'awezezza emyaka 40 n'agamba ay Allah wange awzi'ni nkusaba obeere ng'ompa an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya okubeera nga neebaza ekyengera kyekyo kye wampa. Allah subhanahu wa ta'ala nongabira bakadde bange ne banzaala nembeera nga ndi mu bwesimbu mu bulamu buno obuteredde. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba onjigirize ekigambo kubeera nga nkwebaza ekyengera kye wanteekako nompa obulamu ne bakadde bange ne banzaala mu ngeri ennungi. wa ala walidayya ne bakadde bange n'obawa ekyengera ne babeera nga balaba omwana waabwe nga ndi mu myaka gino. wa an a'mala salihan kusaba onnyambe nga omusajja oba omukyala ayogera bw'atyo ng'awezezza emyaka 40 asaba Allah subhanahu wa ta'ala amuyigiriza okwebaza n'abeera ng'abeera yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate ne bakadde be n'abeera ng'abasabira bulungi. wa an a'mala salihan kusaba ompembeere nga nkola emirimu emirungi gy'oyagala tarudaahu gy'onoosiima nga ntuuse mu maaso go. waslih li nkusaba onnongooseze fi dhurriyati ezzadde lyange lyenzadde. inni tubtu ilayka mazima nneenenya gy'oli ebyo byonna bye nkusobezza. wa inni mazima nze minal muslimiina ndi mu bantu abajjeemulukufu. omuntu bw'aweza emyaka 40 gy'emyaka Allah gye yaweerangako bannabbi obwannabbi abasinga obungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu oyo ya Allah subhanahu wa ta'ala yatumirangako bannabbi emyaka gy'obutume. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu wa bulijjo bwe waliwezezza emyaka 40 wali badde ng'osaba edduwa eyo
ayi Allah nnongoosereza abaana bange, ayi Allah nkusaba obeere ng'ompokkola emirimu emirungi gy'olisiima nga ntuuse mu maaso go, ayi Allah neenenya gy'oli byonna bye nkusobezza nkusaba onsonyiwe, era nkakasa nti kakati mu myaka gye ntuuseemu gya kutegeera ndi omuntu ajeemulukuse, ate nkusaba ompe okusinziira ku byengera by'ompadde ne bye waba bakadde bange onjigiriza okwebaza. Kyova olabanga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lumu yagamba sahabi ayitibwa Muadhi, yamugamba ya Muadhi nkwagala nnyo naye tovanga woosaalidde nga toyogedde ebigambo bino. Allahumma ayi Allah a'inni nkusaba onnyamba onkwatiringako mbeerenga Allahumma inna ala dhikrika mbeerenga nsobolanga okujjukira, wa shukurika nsobolenga okwebaza, wa husni ibadatika nsobolenga okusinza ensinza esinga okuba ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala asubira nti omuntu bwe yalibadde ng'akuze mu mubiri n'embirowoozo, n'akula mu nzikiriza n'akula mu kutegeera, abeere ng'asaba Allah abeere ng'amuwa ebyo byokka ebirungi, ate n'asabira n'ezzadde lye lyonna, ate abeere nga yeeyisa mu nsi muno mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Allah agamba ulaika alladhina, abantu abo ab'ekika ekyo abeeyisa batyo nga bawezezza emyaka 40, naawe weekebere wali obirowoozezzaako awezezzaana. Bw'oba tonnaba kuweza myaka, bw'oba tuba nga wali owezezza emyaka 4 nga tonnaba kubeerako ekimu ku ebyo kyo wali osabye Allah subhanahu wa ta'ala wakeerewa. Tandikirawo okubeera nga osaba Allah subhanahu wa ta'ala akulongoosereza ezzadde lyo, ate naawe obeere mbajeemulukufu weenenye gy'ali, era omusaba okubeera nga akuluŋŋamya okukola ebintu ebirungi, n'okubeera nga weebaza ebyo byakutuusizzaako, era ng'omwebaza bakadde bo byonna bye baba bakoledde okubeera nti baakukuza okutuusa mu myaka egyo. Tokeerewe yakeerewa, bagamba nti akeereye asinga atajjidde ddala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك abantu abeeyisa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ulaika abantu abo be twogeddeko waggulu abeeyisiza bwe batyo, alladhina beebo nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, betukkiriza emirimu gyabwe emirungi gye baakola. Emirimu gyabwe emirungi gye baakola kuno ku nsi tuleredde okubeera nga tugikkiriza, gyonna bagisasulwemu musera. Wanatajaawazi, tubeere nga tubajja kubasonyiwa an sayyi'aatihim, ebibi byabwe bye baakolera ku bulamu bw'ensi buno. Fi ashaabil jannati, abantu abeeyisizza nga bw'owulidde waggulu be bajja okuyingira ejjana. Wa'ada sidqi, yenna endagaano yaffe yaddala ey'amazima, si yakubeera nti tunyumya mbunyumya. Alladhi kanu yu'adun, endagaano eyo bulijjo gye balaganyisibwa, eyo bagibalaganyisa buli kadde, naye nga ge mazima gennyini, bajja kusasulibwa ebyo ebijja mu ebyo bye baakolanga. Oyo omwana ng'amaze okuwulirwa abadde ng'atya bakadde be, ate tugenda okuwulirayo omwana namba 2 mpala kitale, oyo abeera nga mpulukutuza musota, tawuliriza bakadde beera nga tabeera nga be bamugamba tabiwulira. Allah amwogerako bw'ati والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي أتلب موانونو قال لوالديه أغامب بكدبه uffil lakuma, ng'agamba bakadde be ng'abeekaanya nti twakalaba bakadde bange mwembiriri nga mbakooye bimuŋŋamba. Uffil lakuma, munzijeeko olunderebu, ataidanini, muntiisatiisa, an ukhraja, nti kiseera kijja kutuuka Allah nzije mu ttaka nzuukize, ng'ekyo sikikkiririzaamu. Wakad khalatil qurunu, ng'ate emirembe mingi nnyo egiyiseewo nga siraba afaakomawo. Min qabli, olubereberye lwange bajjajja baafa tebaddanga. Mulimu abaana abantu abasirwa abagamba bakadde baabwe nga babagambyeko ne babaddamu mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga bwe beekaanya, ne babagamba muleke okututiisatiisa, temunkangakanga nti waliyo olunaku lw'enja okuzuukira, ng'ate ndaba bakadde baffe bonna bajjajja wano mu bijja abaafa situlabanga akomyewo, kati nze naasooka okubeera nga nzuukira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waliyo abaana abeeyisa mu ngeri efaananako ng'eyo, naddala abaana baffe abali amayirungi n'enjaga n'abanuusa amafuta petulooli balina enjogera efaananako ng'eyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wahuma, abambi bakadde baabwe bombiriri,
yastaghithanillah nga buli kaseera balajanira Allah bamukubira enduulu bagamba ayi Allah waffe watuwa omwana naye tuyambe. Abaana ab'emputtu babeera nga bakaabya bakadde baabwe nga bakadde baabwe buli kaseera balajanira Katonda abalongoosereza abaana baabwe. Babalaba nga bali mu kulya amayirungi, balaba nga bali mu kunywa enjaga, bali mu kunywa omwenge. Yastaghithanillah nga abazadde bambi balajanira Allah abeere nga abalongoosereza abaana abo. Bambi nga abaana baabwe babagambako, ng'abaana babagambako wayhaka aminan, mwana wange ozikiridde kkiriza. Amin. Wayhaka amin, ozikiridde mwana wange kkiriza. Kkiriza bye tukubuulira eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Wayhaka amin, mwana waffe ofa kkiriza. Wayhaka amin, mwana waffe ogwa mu bunnya kkiriza. Wali badde okkiriza bye tukubuulira n'otya amateeka ga Allah. Nobeera ng'ogoberera Allah subhanahu wa ta'ala. Bazadde balajana nga bamugamba mwana waffe wandikkiriza naye tukulaba ogenda okuzikirira. Walivudde ku njaga, walivudde ku mwenge, walivudde mu kutambula ekiro, walivudde mu bwamalaaya, walivudde mu kampuni y'ebisiyaga. Wayhaka ozikirira. Amin. Malaga kkiriza bye tukugamba okkiriza ogondere Allah okka wali okuwona. Ne nabbi Nuhu omujjukira bulungi bwe yalajanira omwana we ng'amugamba mwana wange ozikirira linnya eryato ko omwana ngenda kuddukira ku lusozi. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaawula n'ayingirawo, omwana n'azikirira, taata n'awona. Allah subhanahu wa ta'ala atugambira abaana ab'ekika ekyo nga bakaabya bakadde baabwe buli ssaawa. Abakadde baabwe balajanira Allah ne babakangakangako nga babagamba baana bange muzikiridde, mwandibadde muwuliriza bye tubagamba. Inna wa'ada Allahi haqqun, bye tubagamba endagaano ya Allah ya mazima muyinza okufiira ku mbeera eyo n'ababonereza. Fayaqulu, ng'omwana yeddiramu bambi ng'abalaata ng'era ajerega ne bakadde be boogera. Ma hadha, tebiri bino maama bye mutugamba ne taata, illa asatirul awwalin, ez'esitole z'abaasooka twaziwulira dda abantu bajja bakangakanga abantu nti eriyo okuzuukira. Naye ebyo ffe si we tujja okukola. Baba nga batandise n'okubatuuma amannya abakazinde, nga batandise n'okubagamba nti muzeeyi takyategeera, nga batuuse n'okubayisaamu amaaso nga tebakyawuliriza bye bagamba abaana. Allah agamba waliyo grade ey'ekika ekyo ey'abaana, grade ey'embi ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala ajogerako atya: أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك أبانا بيتكيشو، أولئك الذين حق عليهم القول. الله قام بيتكيشو بيبو بيكاكسا كودي تشيغامبو تشيشو كوبونيرزبوا في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. Bagenda kugattibwa mu bibiina ebyakulembera ebyabasookawo mu majinni n'abantu abaali abajeemu. Innahum kanu khasirin, abantu ab'ekika ekyo okuva edda be bantu abagenda okugwa ku loosi ennene, abatawuliriza dduwa z'abakadde baabwe, abatawuliriza bakadde baabwe nga babalabula ne babeera ng'ate bagirigi nga bagamba mwandikkiriza baana bange ne mugenda ne musaalako ku ttalawiya, mwandikkiriza baana bange ne mugenda ne musiiba, mwandikkiriza baana bange ne mutoola ku zaka y'emmaali yammwe, mwandikkiriza ne mugenda mukolako hijja. Allah subhanahu wa ta'ala be yatulaganyisa by'amazima nti bwe munaaba mugenza okukola emirimu emirungi ajja kubasasula, bwe munaaba mweyisizza ajja kubabonereza. Abaana ne beddiramu nga n'okubalaata babalaata basibye empale ezigweno wansi, ti ezo sitole z'abedda temutunyumiza, twakoowa oyo wolokoso w'abedda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo benna kakasako ekigambo kyange nga ngenda kubagatta ku majinni n'abantu abakulembera mu bujeemu era abo ab'okubeera ku loosi ey'ekika ekya waggulu. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل درجات, buli bantu bonna bagenda kuteekebwa mu madaala gaabwe, mimma amilu, okusinziira ku egyo emirimu gye baakola. waliyuwaffiyahum, Allah ajja kubasasula mu ssera a'malahum, emirimu gyabwe gye baakola kuno ku nsi. wahum la yuzlamuuna, abantu babeere ku shuwa ddiiru nti tebajja kulyazaamaanyizibwa ku ekyo kyonna kye baakola. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار, نيجكروا نكروا بغندو كوانجلبوا بتكريز واليومريرو
abamalayika babaddemu nga babagamba azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ebirungi byammwe mwabyonoonera mu bulamu bwammwe obw'ensi wastamta'tum biha ne munywa obulamu bw'ensi wammaggwe ne mubeera nga musiriwalidde ku bulamu bw'ensi ne mutabaako ke mwekoledde falyawmu olwaleero kale tujizawuna mugenda kusasulibwa nga bwe muleeteddwa wano ku muliro adhaaba luhuuni ekibonerezo ekibalaga nti temwali babitiibwa mwali bawansi adhaaba luhuuni ekibonerezo ekigenda okubanyoomesa nti temwali mukaniggoosa bima kuntum tastakbiruuna fil ardi bigayri alhaqqi kubanga mu nsi muno mwegulumizanga ne mwekuluntaza mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa wabima kuntum tafsukuun n'engeri gye mwalinga mwonoonamu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabonereza ebyo bye babagamba nga bamaze okubatuusa awali omuliro bamalayika babaaniriza nga kyebigambo bye babaaniriza nti obulamu bwammwe layifu yammwe mwagirya temukyaddayo okufuna layifu etegeerekeka olw'okubeera nti ku nsi mwetwalanga nti muli bakitalo kale katubalage nti temwali bakitalo tebateeka awali ekibonerezo ekigenda okubalaga nti temwalina kimuzitowa واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر الجكر محمد صلى الله عليه وسلم abutibaku byobba mutwe kubanga bangi nnyo abaali bazze ku nsi kuno ne tubeera nga tubalaga amaanyi gaffe gambanga akha adin baganda ba adin Allah subhanahu wa ta'ala yabatumira abantu abo n'abatumira adin nga nabbi waabwe yali Huudu idh anzara qawmahu yajjanatiisa abantu be bil ahkafi abaali mu kisenyi ekiyitibwa ahkafi Allah subhanahu wa ta'ala yajja n'abatiisa n'abatisindikira Huudu nga ye muganda waabwe agenda okubatiisa abantu abaali mu kisenyi ekyo ekiyitibwa ahkaf Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba wakad khalati an-nudhuru min bayni yadayhi wa min khalfihi ng'ate baayitadde abatiisa abaasookawo n'abaabaddawo oluvannyuma abatiisa bajjanga ne batiisa abaasookawo ate n'oluvannyuma lwabwe ne wajja abatiisa abalala Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera mugumu abantu abaasookawo baafuna abatiisa bwe baafanga ne tussaawo abatiisa abalala alla ta'budu illa Allah nga bajja bagamba abantu mulikirawo okusinza okujjako omusinze oyo Allah asaanidde okubeera nti ye mutuufu w'okusinza ne babagamba nga bagamba abantu baabwe nga buli nabbi agamba inni akhaafu alaykum adhaaba ntya gye muli okubeera nti mujjagwa ku kibonerezo yawmin adhim ku lunaku luli olulabika nti lujja kubeera nti lunaku lwa kitiibwa ekibonerezo kijja kubeera nga kinene nnyo ekinene ekigenda okutuusibwa ku bantu abo mu lunaku olwo olugenda okuba olw'ebibonerezo ebinene olunaku lugenda okuba olw'ekitiibwa qaalu abantu baddangamu nga bagamba قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين qaalu abantu baddangamu nga boogera mu ngeri y'okubalaata nga baddamu bannabbi baabwe naawe gumira ku ebyo kubanga si ggwe osoose ebyo bakwanukula ebigambo ebitajja mu buvunaanyizibwa bw'abantu bategeera qaalu naba ne baddangamu nga bagamba ajitana ozze we tuli ggwe nabbi waffe nga bagamba bannabbi baabwe litaafikana obeere ng'otubugula otukyamya an alihatina tuve ku birubaale byaffe tuve ku misambwa gyaffe tuve kusinza bajjajjaffe emizimu gyaffe n'ebyagongo faatina leeta kale ggwe oba osobola bima taiduna ebibonerezo by'otulaganyisa nti bwe nnaaba tujeemye Allah ajja tubonereza bireete in kunta min as-sadiqina nabbi ggwe bw'obeera ng'oyo oli mu bwabo aboogera amazima قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قال يا غامبانغا إنما العلم عند الله مزموكم أن يكون نوبا ببنيزو بجوبة بجيب بياسقاليري الله وأبلغكم ما أرسلت به نزيشين قواتكو كفتوساكم مسجي يجبان بيمباليتري ولكني أراكم قوما تجهلون يبين باتنولي روبرونجي نيمبيتي غيرزان دبيردالا بانتوا باتالي مكاتيجيرا kubanga singa mbadde mutegeera temwali badde nga mwogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa nti Allah baleetera ebibonerezo singa muba muganye okukkiriza yenjogera teri mu buvunaanyizibwa فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم
Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku bantu ba Ahkaf be bali mu lusenyo olwo falamma ra'awhu bwe bamala okulaba ekibonerezo kyaffe aridan nga kyerudde mustaqbila awdiyatihim nga kyolekedde ensenyi zaabwe gye babeera nga bali mu kujooga Allah eyo gye baasenga. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ekireeto ne kijja nga kirimu ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga be beesabire nti ekibonerezo bwe kiba nga gye kiri kituleetere naye ffe tujja kunva ku nsinza y'abakitaffe. Allah n'agamba nti kale bwe kibeera nga kyemwagala ekibonerezo kibatuukeko Allah yakireeta nga akireetedde mu kirenga kiringa enkuba mu kiseera kye baali balinamu obwetaavu bw'enkuba nga bo balowooza nti bamazeeko enkuba egenda kutonnya mu birime byabwe babeere nga beeyagala. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti falamma ra'awhu bwe baamala okulaba ekibonerezo kyaffe aridan nga kitumbudde kyerudde mustaqbila awdiyatihim nga kyolekedde ensenyi zaabwe mwe baali nga bawangaalira. Qaalu abatakkiriza ne boogera nga bagamba mu ndowooza zaabwe hatha aridun mumtiruna ekyo ekire ekitulabikidde kigenda kutuwa mazzi ga nkuba bal so nga ate bambi si kye baali basuubira bwe kiri huwa mastajaltum bihi kyekyo kye mubadde mupapukira nti mukireete oba gye kiri kijje kitubeere nga kibonerezo kye tutuukako kyekyo kye mubadde musaba kijje mu bwangu. Rihun oyo kikuŋŋuntaze fiha adhabun alimun gwe mulaba kikuŋŋunta taleeta nkuba wabula aleeta ekibonerezo ddeka busa eky'obulumi. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Allah agamba nti tudammiru kulla shay'in kikuŋŋunto yagenda kubeera ng'abetenta buli kantu konna k'abaana abaakuntiddeko bi amri rabbiha ng'ali ku kiragiro kya Katonda we fa asbahu baakeesa enkya bonna la yura nga tewali kirabwako mu bo illa masakinuhum okujjako amayumba gaabwe mwe baasulanga nga bonna bamaze okufa bazikiridde Allah abasse. Kadhalika najzi alqawma almujrimina bwe tujja tusasula abantu abeeyisa obubi aboonoonyi. Naawe Muhammad labira ku ekyo n'abantu bokye basomese babeere nga bakimanya nti bwe baneeyisa obubi enkomerero y'ekibi bagitegedde. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد مكناهم abantu abo twabawa okutebenkera mu nsi muno ne tubawa obugagga n'amaanyi fima immakkannakum fihi mwe kye tutasobodde kubeera nga tukibatebenkezaamu amaanyi ge mwina manafu n'ebyobugagga tebyenkana byabali. waja'alnahum twabateekerawo sam'an amatu babeere nga bawulira naye bambi tegaabayamba wa absaaran n'amaaso babeere nga balaba naye tebaalaba wa afidatan bambi twabawa emitima egitegeera tebaategeera. fama aghna anhum sam'uhum amatu gaabwe ge twabawa tegayina kyegaabayamba wala absaaruhum amaaso ge twabateekako tegayina kye baagayamba tebaalaba wala afidatuhum wadde emitima gyabwe egitegeera tebaasobola kutegeera bye basomesebwa min shay'in nakamu idh kaanu yajhaduuna bi ayati llah kubanga bambi baali nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah nga tebagakkiriza. wahaqa bihim Allah n'abeetooloozaako n'ababunya ma kaanu bihi yastahzi'uuna ekyo kye baali nga bajeeja nti oba kijja kijje ne kijja ne kibamalawo nga mu ssaawa eyo tewali ayinza kubataasa. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولقد أهلكنا twazikiriza dda ma hawlakum min alqura bibuge bibeetoolodde abawarabu baali nga babeera nga babagenda okusuubula bayita mu byalo ebyo Allah bye yazikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ebyalo ebibeetoolodde mubadde mukimanyi bulungi era nga we muyita mulaba twabizikiriza olw'obujeemu. wasarrafna al-ayati ne tubanyonnyola buli kika kyamagero kyonna ne tubanyonnyola buli kika kyafaayo buli kyonna ekyaliwo ku bantu abo. Tuzze tubanyonnyola embeera z'abantu abo bonna bwe bajjanga beeyisa ne tubanyonnyola ne tubakubira ebifaananyi kanu na kali la'allahum yarji'un nga tusuubira nti abawarabu bwe tunababuulira ebintu ebyo baneemenya ne badda eri amateeka gaffe. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba
abantu abo falawula nasarahum kale singa baali babataasa singa babataasa alladhina ittakhadhu min duni llahi qurbanan aliha abo be baafuula bakatonda baabwe ne baleka Allah subhanahu wa ta'ala abo bakatonda baabwe be baawongereranga nga babasaddakira nga basuubira nti be bajja okubasembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala ku mwanjo singa ekibonerezo bwe kyabanga kizze babataasanga bal nedda si bwe gwalinga walla anhum bababulangako ne babeeranga babayita balubaale naye nga tebakyabalabako wadhalika ifkuhum obunno bwalinga bulimba bwabwe wama kaanu yaftaruuna era ebintu ebyo baalinga bapanga bipange nga bibafera nabyo abaana baabwe nga babagamba bwe baba bafa nti basigale nga bawuliriza ebyo naye nga tebyalinga bituufu byakugoberera Allah yali omutuufu w'okusinza. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الله سبحانه وتعالى قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذ صرفنا إليك نفرا جكر لتوسم بك جوالي نفر من الجن جروب يا مجني يستمعون القرآن مجني قد جولي نقولي مجسني وادي النخلا نقولي سينزا الله سبحانه وتعالى وليسالا نقسم القرآن مجني قبل توسم من سورة الجن قاسم بلا ولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقد جولي بذا القرآن نقسم نبي لمجتون ويجيت وببطن النخلا بين مكة والطائفة kiri wakati wa Makka ne Taifa nabbi bwe yalinga asoma amateeka ga Allah ng'ali mu kusoma Qur'ane amajinni gajja gaava mu kitundu kye Nainawa ne gajja okubeera nga gawuliriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asoma Qur'ane yastami'una al-Qur'ana amajinni ago gajja ne gawuliriza ng'osoma Qur'ane falamma hadaruhu bwe bwamala okubeera Qur'ani weesomerwa nga gajiwuliriza qaalu agaali googera nga gaganye ganne waago okuwuliriza obulungi ne gagatemyako nti ansitu musirike tuwulire Qur'ani eno tugyetegereze ebigirimu falamma qudiya Qur'ani bwe yamala okubeera ng'eggwanga omaze okugisoma wallawu baagenda ila qawmihim eri abantu baabwe mu majinni munzirin babeere nga babatiisa. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. amajinni gagenderi majinni gago ne ganne waago gana gawulidde Qur'an ne gatwala kigawulidde ku nabbi Muhammad bwe yalinga asoma ne gagamba gatya bwe gatuuka gamba gaalu gagamba ya qaumana abantu baffe nga kagamba majinni ganne waaga gatawulidde inna mazima ffe gye tubadde tutambuliddeeyo sami'na tuwuliddeyo kitaban ekitabo tuwuliddeyo omusajja ng'asoma ekiwandiiko unzila min ba'di Musa ekisiddwa oluvannyuma lwa Musa alayhi salaamu Qur'ani eno Allah kubanga ekitabo kya Musa kyafaanaganira ddala kumpi ebikirimu n'ebiri mu Qur'ani y'ensonga baaki baalifalinga ku kitabo kya Musa nga amajinni gagamba nti ekitabo ekisiddwa oluvannyuma lw'ekitabo kya Musa musaddiqan lima bayna yadayhi nga kikakasa bulungi ebyo ebyakikulembera nti nabyo byali bitabo ebyali ebiva ewa Allah yahadi ekitabo kye tusuulidde ekyo kiruŋŋamiza ddala bulungi ila alhaqqi omuntu ne kimuteeka eri amazima وإلى طريق مستقيم نكمرون من المستقق بالجركف. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. amajinni agaali amasiraamu ne gagamba amajinni agatannaba kubeera nga gawuliriza Qur'ani gagakolako da'wa ya qaumana abantu baffe ajibu da'iya Allah mwanukula omulanga gwa Allah kubanga Allah ayagala kubeera nti tumukkiriza wa aminu bihi mumukkirize yaghfir lakum min dhunubikum wajja kubasonyiwa amazambi gammwe bwe munaaba mukkiriza beerenga biri bye mwakulembeza okukola byonna bibasangulako kubanga obusiraamu al-islaamu yajubbu ma kablahu omuntu bw'aba asiraamu si byonna bye yakola nga tannasiraamu kaba bimusangulako. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala twanukula omulanga gwe tubeere nga tumukkiriza
yaghfir lakum min dhunubikum wajja kubajjako amazambi gammwe wayujirikum min adhabin alimu abataseera abawonye ekibonerezo ky'olunaku luli ekirabika nti kigenda kuba kya bulumi. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فمن لا يجيب داعي الله موتبواتا ينكر مرانغا الله فليس بمعجز في الأرض تلوزا أنت منسمنا سبرو كل مساء الله كمتو ساكو بسنغوه وليس له من دونه أولياء أتتالينا جندا كبيرانغا متاسا أتالي الله سبحانه وتعالى كويكي كريبا چيزي أولئك في ضلال مبين أبانتو أباينين دوزي يكيكي بالين ببوزي وارواتو أباتا بكريزا eyo da'wa yali ya majinni ku majinni gannewago awulidde atuse ko yatawulidde yali nkola ya nabbi falyuballigh shahidu minkum al-ghaib ali huwa na awulidde agende atuse ko yatawulidde amajinni gachikola ne gatuusa message kwaga gali gatawulidde. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا بانت بسبلا كتنلا نبلا أن الله الذي خلق السماوات والأرض الله يتوند قرنسي ولم يعي بخلقهن تيفن بكو بيالياتون دابين تريبيو ولم يعي بخلقهن لا تيفن كرمرير وبيالياتون دابين تريبيو الله سبحانه وتعالى tiyafuna bukowu ate tiyabiranga bimulemerera nkyobaleera alemereddwako yetakyaddamu kutonda. Allah subhanahu wa ta'ala oyo atafuna bukowu bwe yalinga atonda eggulu n'ensi biqadirin tebamulaba nti alina obusobozi ala an yuhyiya almauta obusobola okuzzaawo okuwa abaafu obulamu obupya ne baddamu ne bazuukira. Bala weewaawo tukikkiriza ffe abakkiriza nti ekyo kisobokera ddala bulungi yakola eggulu n'ensi n'atakoowa yadde okuwulira nti amenyese. Allah subhanahu wa ta'ala asobola bulungi okubeera nga asobola okuwa abaafu obulamu ne baddamu ne babeera balamu. Innahu ala kulli shay'in qadir kubanga buli kintu kyonna kiinako obusobozi. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yawma jukira olunaku yu'radu alladhina kafaru ala an-nari bagenda okwanjulibwa abatakkiriza wali omuliro nga bababuuza nga bagamba bamalayika alaysa hadha bilhaqqi guno omuliro gwe mutunulako si mazima. Qaalu bagenda kuddamu bagambe bala weewaawo tulabira ddala nti mazima gankokunala guno gwe muliro gwennyini gwe baasomesanga. wa rabbina tulayira Allah katonda waffe yatutonda. Qaala agamba fadhuku al'azaba bima kuntum takfurun bagenda gambibwa nga bamalayika babagamba mukombe kale ku kibonerezo ekirabika nti kya bulumi bima kuntum takfurun olw'obukafiri bwe mwalaga ku nsi ne mutababakkiriza. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. bagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasbir gumikiriza ku byonna ebikutuukako ebinyiizo ebiveeri abatakkiriza kama sabara ulul azmi min ar-rusuli nga banna abakulemberawo abaali n'obuvumu mu babaka bitwatuma mwalimu abasajja abaali abavumu. Naawe beera mu basajja abavumu gamba nga mu bajjajjaabo mwalimu Nuuhu ne Ibrahimu ne Muusa ne Isa naawe Muhammadi abataano abo be bannabbi abagambibwa nti baali basajja abavumu baali basajja abaakola omulimu ogwalimu obukambwe obw'ekiko obw'ekitalo. Naawe bagambye gumiikiriza obeeringa bajjajjaabo abaakusooka mu buvumu tobeeranga obunyiiga nobeeranga nga Allah bwe yamugamba tobeeranga nabbi Yunusu yanyiigira abantu be n'abaddukako ate oluvannyuma ne tumuzzaayo ng'amaze okwenenya abantu be ne bakkiriza bulungi. Gwe beera mu basajja abavumu abakakafu abaakakata naawe obeeremu abo. wala tastajil lahum tobapakukira abantu abo kaannahum balibeeranga yawma olunaku lw'enkomerero nga lutuuse yarawuna nga balaba ma yu'aduna ebyo byonna bwe balibeeranga ebyabalaganyisibwa nti byakubeerawo bwe balibeeranga batandise okubirabako n'amaaso agaddala
lam yalbasu illa sa'atan min naharin bagenda kuwa obujulizi ku myoyo gyabwe nti ku nsi tebawangaalako bbanga ddene okuggyako baamalayo essaawa emu mu ssaawa ez'obudde obw'emisana. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubalaga ebibonerezo bwe biri bayitirirako obukambwe bagenda kugamba nti ya rabbi ne ku nsi tetwalwayo okujjako twamalayo ku nsi mu bulamu bw'emisana essaawa emu. Allah subhanahu wa ta'ala amugambye gumiikiriza abantu abo ekibonerezo tobapapira bwe kiriba nga kiyingiddewo bagenda kwewaako obujulizi nti ku nsi tebaalwako okujjako baamalako akadde katono akenkana essaawa y'emisana emu. balaagon gwe tuukiriza mu meseji yaffe gye bali fahal yuhlaku illa alqawmu alfasiqun tetuwajja kuzikirira tewali bajja kuzikirira okujjako abantu abalabika nti balibeera boonoonyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga babadde tebatadde mu nkola mateeka ge.